nga Uganda olunaku olwaleero ejjukira eyali ssaabalabirizi ow'ekkanisa ya Uganda omugenzi kitaffe mu Katonda Janani Luwum abatuuze b'ekitigumu wamu n'abooluganda lw'omugenzi bakukkulumye olw'enteekateeka ekoleddwa ku mulundi guno emikolo ne giteekebwa mu kisaawe Kololo mu Kampala so si kitigumu nga bwe kitera okukolebwa. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku mpisa n'obuntu bulamu Akero Rose Liri yategeezezza nti emikolo egy'okujjukira nga bwe giweze emyaka 45 nga Janani Luwum attiddwa era n'afuulibwa omujulizi ow'ekyasa kino mu kkanisa ya Uganda gy'ategekeddwa mu kisaawe Kololo okwewala okusaasaanya ekirwadde lumiimamawuggwe. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbowa alagidde obulabirizi obw'enjawulo n'abakkiriza bakuze olunaku luno olwa Janani Luwum mu bulabirizi bwabwe okwewala okumenya amateeka ag'okwerinda lumiimamawuggwe. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa be bajaguzi abakulu ku mukolo guno ng'era omulabirizi ow'ekitigumu kitaffe mu Katonda Wilson Kitala ye agenda okukulemberamu okubuulira ku mulamu ogugamba nti okuba n'essuubi erisukkuluma okubonaabona nga gujjiddwa mu kitabo ky'okukungubaga essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olw'21 okutuuka ku lw'24. Obutafaananako nga bulijjo ekkanisa bwetegeka okulamaga okuva e Kampala okutuuka ku kyalo Gwen mu gombola ye mu Chwini mu district y'Ekitigumu omugenzi Janani Luwum gye yaziikibwa ku mulundi guno ekkakkalabiza eri emirimu egy'ekkanisa ne ssaabalabirizi baawabudde emikolo buli bulabirizi buteeketeeke gyabwo. Akulira emirimu mu kkakkalabiza eri emirimu egy'ekkanisa Reverend Kanoni William Ongeng ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja ti emikolo egigenda okuba ekkololo gy'abalondemu. Who was doing the celebration, as it was directed by His Grace that dioceses that would not be coming, they can have it in their dioceses. Yeah, that is the essence. The one in Kampala does not invite everybody. It's just the national, a small one, but other dioceses also organize in their own way. Yeah, just small memory. You know, we are still within the COVID area. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekitigumu mu Paalamenti Aba Lilian ategeezezza nti abatuuze b'Ekitigumu bakukkulumya olw'enteekateeka ey'emikolo gya leero egiteekeddwa ekkololo okwawukanako n'emyaka egiyise. Omubaka ono Aba Lilian agambye nti abatuuze era si basanyufu olwa gavumenti okulemererwa okuteekawo embalirira ey'okutegeka emikolo egy'olunaku luno nga buli kiseera abategesi balina kukuŋŋaanya ssente okuva mu bakristaayo. On a disappointing note, there's no budget which is allocated for this event. The communities are always struggling to collect money, and we leaders contributing money here and there. So probably this is an area that we need to rectify. If it's a national event, it has to be budgeted for just like any other national event, because it's a public holiday and it's an annual thing which is being, celebrated. So it has to be funded just like any other event. So we look forward to having an interaction with the president over that, because the organization has not been done to the required expected. Omubaka abeerera akukkulumya olwa gavumenti ya Uganda obutateeka mu nkola ebisuubizo ebizze bikolebwa okujjukira emirimu gy'omugenzi ssaabalabirizi Janani Luwum. Ate ye Michael Ofunya omu ku bategesi b'olunaku olwa Janani Luwum Ekitigumu agamba nti banyiivu olwa gavumenti ya Uganda okubaleka ebbali mu nteekateeka z'olwaleero. As somebody might have said, for me personally, the idea of having two functions, one is in Kitgum, another one is Kampala, I think this should be maybe the last function we should have on such a nature, because it divide people. The public here are not in support of having another function in Kampala, Janani, then another one here in Kitgum, and I am personally not in support of that. But today, I think we let it go, because that idea came, then later on it was announced that all the function will be in Kitgum here. But just after 3 days, another idea came that, they will have two functions, another one in Kampala, then another one in Kitgum.
Bw'atyo Michael Ofunyanga annyonnyola nti abantu mu bitundu eby'ekitigumu n'emiriraano si basanyufu n'akatono okutegeka emikolo egy'emirundi ebiri ng'eri egiri e Kampala n'ekitigumu, n'agamba nti kino tebakisuubira kuddamu kubaawo omulundi mulala, emikolo gyonna bagyetaaga eri kitigumu omugenzi gy'ali azaalwa. Wabula minisita avunaanyizibwa ku mpisa n'obuntubulamu Rose Akero agambye nti abantu b'ekitigumu bateekeddwa nabo mu nteekateeka zonna ez'emikolo, ng'era emikolo gyaleeteddwa e Kampala kwewala kusaasaanya lumiima mawuggwe. So as the Archbishop wrote to State House, to His Excellency, to host the day, he accepted. But again, he said, if we need like 3 people, because in State, like 300 people, in his State House, it was only 70 that they had allowed. But now we say, if we can make it like more than 70, then they agreed that it should be taken to Kololo. And that's why we are having it in Kololo. At least that one, the people of Kitgum, we had meetings with them. So far, we have had 2 meetings with the chairman, organizing committee of Kitgum, with the bishop of Kitgum. Another one we had. So they should not say that they were not consulted. They were consulted with. Saabalabirizi Jakalia Janani Luwum Okero yazaalibwa Elia Okero ne Irene Akiro mu 1924 Emukinechwa era n'asomera Pulanga mu district y'Ekitigumu ne ku Gulu High School eggulu, n'atendekebwa mu by'obusomesa ku ttendekero lya Canon Lawrence Teachers College Bolobolo erira okutuusa lwe yayatula obulokozi, n'atandika obuweereza bw'ekkanisa nga 6 January 1948. Janani Luwum mu 1949 yayimiriza ebyobusomesa n'agenda okusoma ebyeddiini ku Bishop Asher Wilson Theological College Buwarasi okutuuka lwe yawulibwa mu 1965. Yalondebwa ku bwa Ssaabalabirizi bw'ekkanisa ya Uganda oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera egy'enjawulo, era nga mu biseera ebyo ekkanisa ya Uganda eno ye yali etwala Rwanda, Burundi ne Bogga Zaire okubigatta ku Uganda. Saabalabirizi Jakalia Janani Luwum Okero Eyatibwa mu mirembe gya President Idi Amin Dada, ng'ono yali avunaanibwa kulya mu nsi lukwe, naye nga abamu bagamba nti olw'okuba yali alwanirira nnyo ensonga z'omuntu wa bulijjo omuli eddembe ly'obuntu n'ebirala, bye byamuviirako okuttibwa mu biseera ebyo. Kyokka ebikwatagana n'okufa kwe bikyalimu na buli kati amatankane ag'amaanyi. Akageri gavumenti gye yategeeza mu butongole nti ono yafa kabenje ka mmotoka, naye ate ebigambo byayo ne biba nga bikubaganamukko katono, ate oluvannyuma bwe kyategeezebwa nti ye ne banne bwe battibwa ku olwo nti okufiira mu kabenje kano baali bagezaako kudduka okuva mu bukwate bwe baalimu. Saabalabirizi Jakalia Janani Luwum nga tumujjukira olunaku olwaleero, era tutunuulidde n'abamu ku bantu abalala mu byafaayo bya Uganda abazze bafa mu ngeri erimu amatankane mu nsonga eziringa bwe zityo. Mu balala mu abattibwa mu ngeri y'emu kuli Joseph Mubiru, yali gavana omuddugavu yasookera ddala wa banka ya Uganda enkulu. Ono yattibwa ng'ebula nnaku agende e New York mu America ku mulimu omupya gwe yali afunye mu International Monetary Fund, nga n'okutuuka kaakano omulambo gwe teguzuulibwanga. Bendi kitoka jimu Mugumba Kiwanuka ono nga yali ssenkaggale w'ekibiina ekya Democratic Party, era Ssaabalamuzi wa Uganda omunnansi yasookera ddala yawambibwa wakayita ennaku ntono nga Joseph Mubiru awambiddwa, era y'omu ku baateekawo amaanyi okuzuula Joseph Mubiru gy'ali. Reverend Father Clement Kigundo ono yali musunsuzo w'okuntikko ow'olupapula lwa munno Dora Brock ne mukyala Teresa Nanziri Bukenya, ng'onajjukirwa ng'omukyalo omukugu mu kisaawe eky'okubala wamu n'abalala be bamu ku abo mu mirembe emikadde abazze babuzibwawo ne battibwa mu ngeri etategeerekeka.